Buterevu uyo na buli omujasiza okubeera nga ate agoberera nate Wabsafahan Pro yiranga mba nkutuusa amawulire nga bwegatambula mu nsonda z'eggwanga yonna ate ne bw'era eggwanga yonna just in case nga tomanyi kigenda mu maaso naddala gwe omupya eyakatwegattako nja kukujjukiza nti still make sure nti you subscribe ate ka notification bell kali awe bali make sure nti okakoonako kuba kano kajja kwalatinga whenever I upload an update ojja kuba otuddawo ate ka notification kajje waggulu awo nti kakati waliwo ekipya ate ekiyingiddewo enyongera okubeera nga ate mbanirizaako era nga ndowooza amawulire ge mbatandika nago gega Pastor Aloysius Bujingo wamu ne muwala we wamu ne mukyala we Ted Bujingo munange nno ebintu bizzeemu ebya divorce bizzeemu era nga omu ku bawala ba Pastor Bujingo omukyala amanyikiddwa nga Doreen yabadde ku interview emu ku TV emu n'abako obubaka bw'ayogera yayogedde ku bya divorce maama we wamu ne taata we era nga alina bye yasobodde okwogera yawanze omuliro muganda wange era nga bino byonna ngenda kubeera nga ate mbikuterawo awo ate mu maaso awo ninawo nebya alien skin era nga alien skin yazemu oluyimba oba yakoze oluyimba ne Diana Nalubega oli omuyimbi yayimba bakuyita simaka bakuyita sima gwekisumuluzo n'ebirala bingi nnyo nyimba nnyinyo ze yakubaawo wabula nga waliwo obubaka omusajja omu waliwo omukulu omu alina obubaka bwasobodde okubeera nga ate awa abawagizi ba alien skin bonabona wamu ne alien skin okutwaliza ewamu era nga bino byonna bijja kunyuma nga ate obiirabiddeko n'ebirala bingi nnyo nyini ddala kyosookera ddala okukola okimanyi as usual osooka okubeera nga toteewo ka like ate osobola okubeera nga tosharingirako n'abalala eyo mpolampola ate gwali eyo nga wodagala okubeera nga ate olanga naffe namba z'essimu ziri awo ku screen making sure nti otutukako ku WhatsApp tujja okubeera nga tukwatagana mpolampola here and there ate tubeere nga ate tukulangira business yo bulungi nnyo tugikube ate abantu mu maaso kankuterewo obutambi buno then later nkumaona obutambi bulala bungi nnyo temuvaawo nze Doreen Gift Bujingo ensonga ezoogebwa ezo taata wameze yayogedde olupapula lumu yatuyita n'atugamba tulina okusayininga olupapula lwotalina kusoma okitegeera signature yino sayininga wano nina audios sebo ezibacking up ekintu bwekityo okitegeera ne musaba nti ebyasooka bwe twasooka okusayininga twali basatu nga tutudde mu meeting nenga kati twandibadde basatu ne tuteesa nga bwe kyali mu ntandikwa ne tusayininga ekintu kyetukola ki kyetumanyi y'ensonga eyabagasa kubanga mama wange yasayininga olupapula olwo naye teyamanya kye yasayininga ye okusayininga n'obutasayininga tekijjaawo kubanga ye yekka ye signatory yokka eri kweri ettaka tewali asobola ditunda kubanga yali sayininga bwomu ekipapula tukirina ewaka bw'abanga omu kuffe nze oba maama wange kuliko signature yaffe kwolwo olupapula olugula ettaka eryo nga omu kuffe kuliko signature akiraga ensi omuntu life goes on tugambe osanga obulokole bwammwe ennaku zino bukkiriza okuwasa ogwokubiri bambi wasa ng'asaba maama wange divorce ey'empaka nga ekigambo kye kituufu kyali nti amazima gennyini kye ŋŋenda obbakola temulifuna we muyimirira kugula wadde ennyaanya kye yagamba naye ng'ekitukoze ekyo nga okuba ku 2016 2017 olina omukyala tewali akugambako kati nga mwafumbirigana mubeera mwenna confidently watuuza n'abakozi bonna n'obagamba nti kati mbeera naye mami tasobola kuwa divorce kubanga it's not her Christianity wabuulira empeta abantu bonna bakitegeera nti eyo wali oyagala jijja waliwo ekisomoozo ekipya kati ekyayingira mu maka g'abantu nti abantu bangi oba si bangi abamu baali basuula obwesigwa ng'omuntu alina abaana nga naye mu baana abo ayinza n'okuba nga talinaamu tosiriwalanga kulowooza nti olina omusajja akuwa ssente oyina n'omusajja akwebakako n'omatira bwe buzibu bwe tulina kati abantu balina abamalako nga tebalina magezi ne baba n'abalina ssente naye nga tebasobola kumatiza biwowongolo ebyo wangi era obasanga mwebali banja baga nti oyo simwagalira ddala naye yampa ku ssente kati ng'ofuna ssente w'omuntu azirina n'atuuka n'okugenda mu kwanjula kwo n'omwanjula ewammwe ne musasula ebintu
n'abisasula n'akkuba embaga n'obeerawo nga buli kaseera omuzannyisa buzannyisa naye omwami muwa amagezi mu bufunze totta ebiwandiikibwa bigamba tottanga ekyokubiri ebbanga ly'olabiridde abaana abo abaana ba Katonda naffe ababalina nga tulowooza nti baffe naffe tubaleka si baffe abaana ba Mukama mugenda ne musoma Bayibuli nga mugisulise bagamba tewali divorce never provoke what they said it should not happen era nga bagamba tottanga naye ng'abantu batta era yagaana divorce era akkiriza divorce tobeeranga mu maka n'omantaala n'ogamba nakuba ebiragaano nayambala nekana akaweta nodda muli n'oyenda nodda muli n'obeera omukazi omubi ebintu byonna omukazi omubi byakola n'obikola nolowooza nti amaka okyagalina ne Bayibuli ekyakuwolereza. Alien Skin ye muntu gwe nakasookola mu industry yamwe yaba artist ali himself. Alien Skin teyeetaaga interview mwe muzimuwa. Alien Skin is the own self promoter kubanga Alien Skin bw'abayogera tayogera Uganda mu mwagale. Alien Skin abajjukiza mwana constituency ya ghetto buli Alien Skin kyakola akikolera ghetto bamutegeera basanyufu ndozo laba nyumba jaswa na bibabe bali mu community yamwe kati mwe abalingiriza mwe abefuula mu kimanga kimanya mugambe ekyokola you cannot tell him what to do. Senior abayina corporate money abayina organizations like sometimes tebagenda kwagala ng'oli bwotyo naye Alien Skin akujukiza buli kanaku tanoonya sente kyemuganya okutegeera Alien Skin tanoonya kugaggawala but it's very people bagenda obeera wano nga wayise emyaka 3 nga bamubuuza wakola ki Alien Skin bw'abanga taze mu music kola sente taze mu music kuchitinga chati taze mu music kubeera number 1 in future mba mugenda mubuuza ki takiruubirirangako si kyayagala Alien Skin kachirika gwe naye bwokera katuli ku interview kyokola abakira ku macha n'avuga boda kyokola. Alien Skin ekintu kyakola is part of his day-to-day life. Bwayimbamu nadda mbimotoka bye nakuba bikonde that is his lifestyle. Kati mmudde lifestyle y'omwana jali comfortable with mwagala gisitula mujijjawo mujitwale ku level kwetali abagamba tugamba asobola obbeera tayagala potential yamwe ye problem mumulaba mu potential abagambye ntikyayagala okukola si kyayagala sina sate n'okubeera mu nga twebulirira nange bampa advice nongamba senior kola kino ne kino anti kwoyo ayina kyaluubirira omuwa advice oyo ayina kyagendera kyanoonya mu layini eyo mu kariya. Yes, Alien Skin is not one of those. He is comfortable what he is. Tayetaga advice kubanga tanabagamba nti alina kyaluubirira mmwe mumulingiza ne mulaba potential ye ne mulaba nti asikiriza kakati mugambo mwana ono senga yandibadde bwati yandibadde eyo ba problem yiyo ogambye ekyennyonyi. I have seen him lwaki muwayiriza Alien Skin engeri gye yambalamu ku day one gye yagendamu ku nnyonyi gye yakomawo to him ennyonyi it is no more. Sa mwe mpise ngende London ani Alien Skin gwe yasaba ntino muntu ali London bamutute Dubai yasabye ani muntu ali Dubai. He doesn't have to kwambala ngato because Alien Skin anti mwanjagala kangende kati gogamba mbu alinye ku nnyonyi. Alien Skin yakulaga nti nnyonyi is just anything oba weeri bateriwo nze Alien Skin era sengo badde mu followinga olulinya kutachira nokoma bwati abalowooza ku champion gudo abalowooza ku champion gudo wange yakoze atya that is Alien Skin. Omwana interview emulinze omwana wasanyuka TV bamu microphone awo mpagira Alien Skin 100%. But not chima Wizkid ku airport the man can give you an interview kabere because Wizkid is an international artist who thrives on media and everything. I'll say it again. Alien Skin. I'll say it again. Azawi respect the media. Because why? That is their lifetime. That is their life. That is their career target. That is how they make their money. Branding to the corporate, branding to the rest. That is how they make it. So it's important. Alien Skin was not made by traditional media. Alien Skin was not made by He wasn't. He wasn't. What about Palace on Alien Skin concert? Mpayo TV ya promoting Alien Skin. Of course, native zamuwanyo ne high pipe. Bwe bagamba bwe muyita bakulu b'embere ba federation nga bababuuza ku kyagudi bagamba ki? Baba okwogera ku concert ebiri bakola ki? Bayogera kwani? Palaso. Alien Skin was not a creation or a want or a target or an objective of anybody in the entertainment industry. Omwana ali ku bintu bibye
mwe mumulabyemu ekintu alinga mubisi kakati mwe mumubuukira kakati mwe mumumolding kakati alien skin omolding omujjamu gwa ghetto alien skin akakasiza nagamba nze gwe mulaba abamulabyeko ba critics bagamba Kyagulanyi